I'm not city ambassador of Cranes. Oli waki? I'm not an ambassador of anything. Yeah. Wavayo no postinga omukulu Magogo na repostinga post yo gye wapostinga ebigambo byayogerwa bingi. Omanyi olunaku olwo we repostinga page gundi tweet yange kyandaga nti no bayimbi batono nnyo abakikola because abayimbi bangi eddoboozi lyaffe ffe nga bayimbi liwulikika mangu, so omuyimbi wayogera ku kintu abantu bakiwa mangu amatu naye nosanga abayimbi nange mukenyini ngombaliddemu nalinga mpostinga Chelsea nakolanga challenges za World Cup napostinganga international AFCON naye nga I don't post about Ugandan football n'abayimbi balala kati nga Waikibenda muwagizi wa Arsenal olaba page ye Twitter yonna abazawi bagira ba Manchester olaba byonna nga bali so vocal about these teams, so I posted nenebuza lwaki teams za Uganda tetuziwa the same kind of love we actually postinga yatekako I wish more artists did this like you did it, so kyo nekindaga nti no ba artists batono nnyo abakikola ate nga kyetaagibwa, so nange weyamala retreating nentekayo nengamba okuva leero ngenda kuba nteeka omupiira gwe Uganda ahead of bino byonna bi Chelsea because the Chelsea terimanya right now bannayuganda bonna bali kuyimbako akayimba ke nakoze ngako okusaaga naye nayimbirako Chelsea nyimbya anthem ya Chelsea tendabangako. Yeah, so the clarity is I'm not an ambassador for anything. I'm just a musician who wants to use my voice. Njagala platform yange ate nange nyamba nnyo kubanga kati audience ogirabanga abantu ba relatinga nange ku mupiira. Yeah. Abantu kitufu bava ne boogerwa ebigambo nti bagamba nti waliwo obwenkolagana eyagala okubeera wakati wo ne president wa FUFA Magogo ey'enjawulo anti ekyo bakyogera kyobola n'abayimbi abalala bajja kutya okubeera nga bakola ki nga babiri vocal abantu abalina teekamu bintu ng'ebyo mu kintu ekirungi. I'm doing something good and I think it's something that is inspirational ekigenda okunyamba ne mu legacy yange abantu bali babanzijjukira bajagamba oyo omuwala yateeka ejjinja ku buwagizi bwa tiimu za Uganda, so abantu balina biyingizamu ebyo bintu ebiboozibozi because babiyingizamu ebiboozibozi kireetawo fear omuntu nabeera nga ate agamba wenna postinga bajagamba mbuno kino okitegeera. Felicita osobola mubuuza ekibuzo kyekimu. Felicita naye muyimbi ayogera ku Uganda Cranes yayimbye n'akayimba naye tosobola mubuuza kibuzo kyekimu because ye mulaba mwana muto, so naddala media mbadde mbasaba mutuwe motivation tukole kino ekintu ensi yaffe efunemu abali footballers bafunemu naffe abayimbi tukole ki tufunemu kuba muyimbi oposting ekintu kikuba footballer abantu ne bakumanya mu buyimbi bwo n'ofuna ba fans abapya because you talked about football. Ekyatandibaddewo singa ndi mu fashion nga njogera ku fashion tekinago kigasa nekino kintu kiyamba nsi yaffe yonna as a country, so ebyo bintu sagana biwa matu. Omanyi pia mulimu ebintu era Steve ffe twagala kubuusa maaso nti bwe tuba tukusisinkanye osobole okuba nga oclarifying ensonga zino bulungi nnyo. Kyemmanyi ebigambo obiraba comments oziraba omukyala Bad Black yavaira still nakatiriza kweyo ensonga nti oba osanga oli lwaki okwata mu sowaani y'omuntu omukulu oba totya masasi totya kufa. Honestly, that's disappointing to even hear. Yeah, that's disappointing to hear. Ebyo omanyi n'emboozi embi eyambako okupopularizing ekintu. Yeah, so ebyo ebintu byonna abantu babyogera naye ffe tugenda sigala tuli ku mulamwa tukola kye tulina okukola. I'm not the only artist. Ne Lydia Jasmine, ne ba Felicita, Levixon, bangi nnyo abavuddeyo nga we are just trying to do one thing. Tukole ensi yaffe ekintu ekigenda okigasa mu buyimbi bwaffe kuba ffe tusobola okukozesa platform zaffe. Omuntu owa bulijjo kyatasobola kukola omuntu wa bulijjo apostinga abantu bajja biraba maybe bantu 100 naye nze pia we postinga miliyoni y'abantu ne bakiraba, so it makes a difference. So ebyo bya samwa it's just ugly because by the way Ibra when I ntandika industry no ekyo kibozi kyantambulirako nnyo nti menya makagani simanya biki. It wasn't good for my career. Some people believe it, so abantu ambayinza obyogera because bagala funa likes
the relevance naye nga kiri kutta linnya lya munno ate munno kyali okola kintu kirungi kigezaako I'm doing something really good I don't think it's something wrong so ebisigadde abantu beboogera pia bino bikulekawa cause bwe balaba ebintu ebyo gwe ng'omuyimbi bikulekawa what do you think in your mind? For me right now ndi muntu mukulu inosigala kumulamwa inosigala nga if you're standing by the truth it's okay you can stand alone yes so amaaso gasinze kutunuulira gwe because I do this out of so much passion I'm telling you njagala omupiira nali omuto nalaba omupiira inalo obufaananyi bwange nga ndi Namboole nga ndi nga 20 years 19 years 18 years 16 years so I've just not been able like nali sikyenyumirizangamu nga bwe nkyenyumirizamu leero and it is because the president of FUFA yaretreatinga nekinzizaamu amaanyi nnyo kyanzizaamu amaanyi nengamba oh my god this must be it's so rare that posting ekintu the very first time the president of FUFA is retreating it so I was like I'm gonna do this more so wali tokisuubira nakisuubira not at all meeting ako physical namu meeting omupiira ogwaliyo it was Uganda oba yali ezanya ne Congo Brazzaville yeah nengenda ne more handshake one of the guys bananyini KCCA is my friend yagezako nokumanage nga bamuyita Agre he's the one who introduced me to yeah okay so ebisigadde samwa tebitukwatako ebigambo ebyogera mbu munna ebyo birina okwogera because balaba omuwala nga nze nga I'm doing something meaningful nga for them they expect something meaningless from me bayiwawo ebyo yowino bagala okujja abantu kumulamu abala ono muwala bino byakola I'm doing something good so kati ebigambibwa nti gwe ne Magogo enkolagana ey'omuggundu teriiwo singa ebadde weeri lwaki ate mbandi wano nga nnimba abantu like what's the point why do I have to deal with him like that to support football mba postinga ku World Cup nga sebakana president wa FIFA nobody says that right I'm posting the Chelsea, no posting a World Cup, no posting about Ronaldo. Nobody says that. Yeah, nchiri munyo. Ate era ngenda kiberera muddala. Yes. Tekigenda kuwa kukusamu kagama nti oba munnayo. Oba Magogo wali bataliwo, I'm going to be a fan of football in Uganda. Ugandan football has to shine. Yes. Ate nabayimbi abalala, if they could, they can do the same because tewali chovako like you don't spend a coin to post bana lero Uganda Cranes egenda kubezanya. You don't spend a coin. Pia oli mukyala yes you have each and everything on your body. You're so beautiful. Thank you. Engoye ezoyambala oba osanga oli abagamba naye weeta nnyo omusajja omwetega mukwana abasajja bangi nnyo abalibwa ne Kampala bangi bayitirivu kuva gyenkerera paka gyenzibira basajja so wekuba kwetega then netegera Uganda namba sibiboogerwa sibitu n'okukiwa obudde tukiwadde obudde bungi nnyo honestly yeah. Kale nga tunaatera okumanya njagala ogamba abantu abalowooza nti munnaaye abantu tebalowooza ebyo it's the media bantu abavaayo abalina bafollowers ne bayogera ekintu bwe kityo but people don't think like that my fans don't think like that no nawe nali scrolling bwoti ku TikTok olina video gye wali oli oba waliwa wali nawe wali performinga nga mondo otaddemu osumudde empale waneeno omuntu nengena mu comment section oli nagamba pia kyoga tasobola kuyimba nga tatadde pesa lyano kutulaga mpale ya munda osubirayo ku changing oba okukyusa dress code yo ng'oli ku stage oba that's your brand. Njagala abantu bamanye the difference between a costume and olugoye lw'oyambala ng'ogenda ku mulimu oba ogenda. Me, when I'm coming on stage, I am coming as a brand. I leave myself behind and I bring olaba wano nebise went ku stage ngenda kubasa ebise muganda wange ngenda nkole abantu kye bansubiramu omuntu atayagala waddembe nnyo okuzibiriza oba okufuluma n'agenda naye nze nasasuddwa kola
era ndi wano okukola siri wano kulaga bantu kirala kyonna but talent and who I am as a brand. Yes. Yeah, so why are you so emotional? I'm not emotional but waliwo ebibuuzo bye mumbuuza nga neetagoba serious bw'okisekeramu noddawo ne weemoolamoola because I used to do that abantu balowooza oli faani walowooza maybe it's true so you have to stand your ground and show people that kino ekibuuzo ngenda kiddamu bwe nti kino ngenda kiddamu bwe nti nkumanyi okaaba mangu amazigawo gali kumpi galinga ga Kalo Nantongo wakandaba nga nkaba emirundi eme wali ontamya nti nze obusungu we bujja I cry. Ngenda ku stage so empewo empita mwete eddoboozi. Nyegenyego gisanze otya sofa? Well, I've come to perform so sinnabagisanga bulungi jammanya nga ntuuse ku stage. Is this your first time okubanga attending such a carnival over? No, I've always attended Nyege. Just this is the first time I'm performing. This is the first time I'm performing. Biki ebisinga okunyumira mu Nyege? I think it's the free vibe that tewali abakujajinga oba oyambadde otya oba okutte ecupa ki. It's just the free vibe. Nenga gwobinyumirwa ng'omuntu? Very much. Just like kati mweno state jendi mungo omuyimbi I can't. Nina okuuma brand. Mbeera nga newala ebintu ebimu. Ate abantu abasinga bagamba mbu abantu bajja mu bino ebintu that's a wastage of money baba tebalina byakukola omuntu akulabira mu category y'enjawulo okubeerawo ku spending you know. I think work without play makes someone what? Ukitegedde. Oyina sente z'okola oyina ozirya aye tosobola beerawo obeere miserable because of you have to enjoy life. People have to enjoy life. And this is a perfect example of life enjoyment. So ogenda ku stage? Ngenda ku stage. Olumu mba nervous. Mba ne nerves naye. Obeera nervous? It's just kiringa omuntu nga ogenda kudduka oba ogenda competinga oba I don't know so I just get the nerves naye wantuuka ku stage zigenda kyogamba this your first time okubanga performing ku stage where's it you go performing oli neweba stage ntono neweba nene neweba chi as long as ngenda kukola I get a bit nervous nenga ogamba otya pia obulamu bugamba butya obulamu buli wano steady ogamba otya omanye munne ennaku zino tukulaba music akutambulira atya? Music omwaka guno gungendedde bulungi nina oluyimba ne John Black Katonda yatuyamba ne lukola bulungi abantu ne balwagala baluyita style n'akayimba kange kabitimba kawezeza million recently n'obuyimba bwange obulala bwe natawo abantu babwagala big budget zafa million in just 2 months so I bless nebaza Katonda omwaka tegungendedde bubi nnyo nga last year era tulaba tuli mu kuba nti omwaka guno gukomekkerezebwa pia what do you have tugambe nti wesettinga off okubeera nti munne bafaani bo obaako kyobawa ekiri mo bigger than bino byobadde ng'ojja okola like something like a concert oba mpozinga concert sirowooza nti waliyo ekinene nnyo kyensinga okukola now ekisinga concert but byonna tubiteeka mu mikono gya Mukama Katonda yasalawo nagamba yes waliwo ebiseera ebyo abantu bambuuza nga kikyoleeta omwaka gwe bagamba yaleeta hits omwaka ne gugwako nga hit teriiwo so Katonda yasalawo Aki kyosinga okwevuma mu mwaka guno nga gukomekkerezebwa kyogamba nti kino kyo honestly tewali omwaka gubadde mulungi that has been good to me gubadde mulungi gwatandika ng'ogusaaga naye gye gukomekeredde gubadde guzzaamu amaanyi